waliwo group eri mu Buganda erowooza nti nno ewambye Buganda era yeyo group ekugamba Abaganda temuddamu kwogera ku Kabaka mudde ku bibakwatako no mumuveeko. Eyo group ey'Amayega, Wasajja, Omumbejja Kagere, Mumbejja Nabaloga, John Katende, Mulwanya Muli yerowooza nti negenda okubba ebintu by'Obwakabaka nga bamaze okutta Ssaabasajja Kabaka. Uganda y'enkya. Katikkiro ali mu Mwanyi, Naabagereka ali mu Kisaakaate, David Kintu Wasajja ali mu bidigidabye, n'alinnya Naabaloga naye ali mu Binulye ne Charles Peter Mayega ne Kagere bw'atyo. Kasujja nabo bali nabo ku byabwe. Kasujju Lubinga naye ali ku bibye. Buli omu ali mu siini buli omu ali ku lulwe. Kati ne Kabaka Namibia gyawummulidde ali bwa Namunigina. Uganda y'enkya. Wasajja atubuulira Kabaka gyali alamula obuki luddawa. Mu story ya Wasajja mulimu ebintu bibiri. Kabaka gyali alamula obuki Obuganda, Abaganda babeere baki bakaka. Naye ali Namibia yawumuddemu. Ye Wasajja bwe yabadde awuliriza byayogera nga bifulowinga, yabadde alina obwongo obutegeera byayogera ne kyayogerako ng'amanya amakulu gaakyo. Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda naye ali Namibia awumuddemu. Kati ate awummudde ate yalamula. Uganda y'enkya. Ekyokubiri njagala Katikkiro akola ekintu kimu. Ajjukire nti nno bw'obanga toyagala nkima zikkooneko mikira gyazo teweetaba mu mazina ga nkima. Katikkiro yali ggwe eyateekawo emisinde gy'amazaalibwa ng'omanyidde ddala nti Kabaka taliiwo era tagenda kuba ku misinde tagenda kukuza maki mazaalibwa. Nojja ku bannabyabufuzi ssente. Bw'omaze okuŋŋaanya ebikutiya bya ssente bakusaba accountability otandika okubakonjera nti bannabyabufuzi be balima empindi be bakulima empindi kuki bannabyabufuzi bakulwanyisa. Gwe wabeesembereza okiwulira, gwe wazina naki n'enkima. Kati bw'oba toyagala kubuuza accountability ku ssente ze wabakuŋŋaanyaako bwe bajjanga ggalawo geeti ya Bulange. Uganda y'enkya. Nga Polo Kaggwa bwe yakwata Mwanga n'amuwaayo n'asigaza akaana akato ne bagabana mayiro. Mwanga yafuna ku mayiro ne Polo Kaggwa yafuna 10, Mugwanya n'afuna, ani n'afuna, nga Mwanga takoze eki ne Mutebi nkugamba tajja kufuna. Kuba bwe bagendedde mwene embeera basooka kutuula ne bagamba ebintu bya Mutebi ng'omuntu bigende wa Kalugire ne Kiwanuka kiryowa. Ndako bwe bagendedde okugaba n'obuyinza okubuwa Mayega, Bakagere, Bannabaloga ng'ebintu bya Mutebi ng'omuntu biri mu kyembaazi za Kalugire ne kiryowa Kiwanuka. Are you sure? Benjogerako Kalugire waali ne Kiwanuka waali. Uganda y'enkya. Kabaka awummuddemu ali Namibia ate musekitibwa mu bulamu bwe mu mbeera y'obulamu bwe gyakola ki gy'alamuliramu. Kakati Abaganda tutwale ki ku bigambo Wasajja byatugamba? Obulamu bwa Kabaka bubadde ki? Abantu bagenda ne banenya social media ne banenya nafu abajogererako. Naye bobeera birabye boogedde. Oli bye yawandiika tegeera ng'olugero n'ekiki n'ekifaananyi. Kati Wasajja ne Ssaabasajja Kabaka bayimiridde kye kifaananyi.
Wasajja atuwadde olugero. Kati olugero tulutaputa okumanya ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Ne tukugamba bw'omala otugamba nti ono alamula Obuganda ate ali Namibia awummuddemu ebintu bibiri tebikwatagana. Uganda y'enkya. Oweekitiibwa Katikkiro ategeere amakulu g'ebintu bye nti bannabyabufuzi bayogerako abamulima empindi ku mabega bamubanja accountability. Emisinde gyali gya Ssaabasajja Kabaka ayambala nigine ezikola ki eziddugala ng'ate bannabyabufuzi bakwata ssente zaabwe ne bazikuwa nga bazikuwadde za Kabaka sizizo. Kati bwe balaba Kabaka waabwe ng'ayambadde nigine eziddugala ne bakubuuza n'ogamba nti bakulumya oba toli mwesimbu Katikkiro. Uganda y'enkya. Kabaka tabanga tafaanana muntu wa bulijjo. Bwe zibanga enjuki Kabaka waazo wabeera nazo zibeerawo. Naye abantu Kabaka waabwe waali lwaki abeerawo yekka. Uganda y'enkya. Eswesulizi Mwanga yalinayo omukyala azaala Omumbejja Mazzi. Okwawukanako ku Muteesa yes. Ne ku Dawudi Chwa ne ku Kabaka Mutebi. Buganda eri ku lwayo buli omu akola bibi. Ne Kabaka ali ku bibye. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda y'enkya. Kale okoze kya ttendo nnyo okutwegattako nate olwaleero nga bulijjo era bwe muzzenga mukola. Mbeebaliza ddala temujjanga okwo okugoberera omukutu guno obutakoowa entakera ne mussaamu obudde okwewaayo obuvumu saako n'ensimbi ze muteekamu kuba n'eddata naye kennyini mumuteekamu kikakasa ddala kituufu ebintu bye tubaweereza mwana tumwagalira ddala okubiwuliriza okubissaako omulaka n'okutegeera ebigenda mu maaso mu nnyaffe Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Abali mu diaspora mbalamusaamu ak'ensuso olw'ensonga nti time zone zaawukana naye bangi nnyo bendaba abampeereza obubaka amugamba nti olumu obeera ovuga ogenda na ku mulimu naye nga otaddeko Uganda ey'enkya mu mmotoka ng'owuliriza olumu buwuliriza ekyo nno kituzzaamu amaanyi abali mu continents ezitali zimu. Kale nze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala mwebale kubeera nga bannaffe mugobererawo mukutu guno gye buvuddeko oba emabegako nze mbategeeza nti okuddiŋŋana ensonga kikulu oba okulemera ku nsonga consistency mu mawulire gano kikulu. Y'ensonga lwaki nti bw'oba olaba ku mukutu guno tuwa nnyo ensonga enkulu omwaganya ne tugiremerako ne tutwala n'akaseera akawererako ddala oba mwezi oba myezi
nga tugiremeddeko olw'ensonga tetwagala kuwuguka na kuwugula balabi oba abagoberezi baffe. Twagala omuntu atwala akaseera nnyonnyoka ategeere mudda asobola okukola informed decision oba asobola okukola okusalawo okwesigamye ku kutegeera n'okumanya okwawukana ku kukola okusalawo okuli based on excitement oba okukyamukirira n'obutamanya ignorance. So y'ensonga lwaki tulemerera ddala ku nsonga eyo gye tusuubira nti nkulu era egwanidde okuweebwa omwagaanya obudde obusukkulumye ku nsonga endala. Ndi ne mukadde wange mu birunjuki era buli bw'omulaba percentage esinga tuba tuzze kwogera ku nnyaffe Buganda. Ensonga zendeta ku mukutu guno nzikiriza nti si busonga butono era abawuliriza n'abategeera nga temutaddemu emotions oba sentiments oba okwagaalirira mutegeera nti ddala kituufu ensonga ze tukiikirira oba omukutu guno ze gukiikirira zezo ensonga enkulu. Nnyaffe Buganda nga bw'okiwulira ye maama atuzaala, so tulina okumuwa omukwano, okumulaga omukwano n'okulaba nga tumutereeza bwabeerawo ebisobya ate era bwabeerawo ebigenza obulungi. Kigwanidde mwanattu okubisiima era ne tulaba butya bwe tubiwanirira okubeera nga tebituva mu ngalo n'okulaba ebyo ebisobye butya bwe tubitereeza. Ye Buganda gye nzikiriza nti abazzukulu n'abaana baffe gye bagenda okwenyumirizaamu mudda oba mu maaso eyo. Mukadde wange obulamu bulungi, nsaba osooka namusize kuba tugoberera ate emboozi ekwajje. Sebo Mukama kibadde akyatuwadde ekisa kye bwe bulungi. Okusooka njagala okubaaniriza mu Aba-Uganda ey'enkya olw'okukyalako wano ne tubeerako ebirowoozo bye tukubaganya. Naye wakati mu byonna nebaza Mukama Katonda atuwamba atidde era atuwadde akaseera akalala n'atuwa obulamu n'atuwa omukka gwe tussa. Mukama Katonda oli wa ttendo. Ekyokubiri njagala okwebaza Mukama Katonda olw'okutufuula abaweereza wamu naye mu mulembe guno kuba ejje Mukama lyabeeramu tebatera ddiwangula. N'olwekyo Mukama wa kisa nti yakkiriza okubeera ku ludda lwaffe nga newankubadde ffe nga ab'emibiri tulaba nga tuli banafu naye mu mwoyo tuli bamalirivu, tuli b'amaanyi era tuli bagumu. Naye omwoyo gufugibwa Katonda. Absolutely right, yeah. Kakati Mukama Katonda abeera mu maaso gaffe buli kiseera era ne tufuna okuluŋŋamizibwa kwe. N'olwekyo mwebaza era nzizaako okulamusa abalabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna yonna gye muli. Naye njagala ntumireko omukyala Joyce Namuddu, mukyala Fatuma, waliwo munnaffe atuwuliriza ali awo mu Cairo, waliwo bannaffe abali e Canada awo, waliwo abali mu Australia awo, n'abali e Denmark, n'abali e Greece, n'abali e Bungereza ne mu America. Ate waliwo abali e Congo, n'abali e Rwanda, waliwo n'abali mu Uganda. Sebo baŋŋambye nkwebaza omulimu gw'okola okusomesa abantu baffe. Naddala abantu basiimye ensonga ya Ssaabasajja Kabaka enkwata omukutu gwa Uganda ey'enkya gye gugikuttemu. Sebo bansabye okubeebaza. Mwebale era babagambye nti mwongeremu amaanyi kuba bo benjogeddeko nabo bagambye nti ndowooza mwetaaga ng'otudde ne Uganda ey'enkya mututemere emikwaju tuve mu bo bakiyise no na kubanga kusaagasaaga. Tuve mu kusaagasaaga tubeerere ddala serious nti twagala Ssaabasajja Kabaka. Essebo olwekyo ekintu ekyo nkusaba okusiima kwabwe okutwalenga kukulu ate era n'omulimu gwe batusabye olw'okuba be bakama baffe
ffe twogera naye baabawuliriza be batufuula kye tulina okuba nti tusobola okudda n'okuba nti tusobola okudda. Singa tukeera ku makya ne tusangako komenti emu oba ne tusangako view emu osanga twali badde banafu. Naye amaanyi ago ge batuwa ndowooza ge basabye nti ate baagala twongeremu ku supiidi. N'olwekyo nyongera nabo balamusaako wano abali wano mu Uganda abandaze nti basimbye bwanda ku puroguramu. Mbasabira Mukama Katonda abateekeko ekisa kye n'okwagala ate tutambulire wamu olw'okutuukiriza bye Mukama byayagala bituukirire. Abakulu obubaka mbufunye era mbeebaliza ddala okubeera nga mugoberera. Nsanga ensangi zino nina entambula zange naye olumu osanga abantu nga bataddeko mu maduuka gaabwe screens bali mukuuliza n'ekizindaalo. Ne muganda waffe actually Mutebi Solomon angamba atera nnyo okuyita mu kibuga wakati aba agenda okuwulira Uganda eyenkeraga yida anoonyereza alabe ani ataddeko omukutu. Bannange tubeebaliza ddala ekyo nno kya ttendo. Feedback ekyo vuba buli lunaku njibeebaliza nti kikulu nnyo. Nteeka mu ssa eritegeera nti bwe nziramu mu programu eddako nina kweteekateeka ntya oba mulamu ki gwe tulina okuleeta. So kikulu obuwabuzi obwo y'ensonga lwaki nkusaba obuyise wonna w'owulirira emirembe either mu comment section oba ne ku mikutu egya WhatsApp okuyita ku nnamba eyo z'olaba ku screen. Tusobola okubeera nga tuwuliziganya feedback eye ensanyusa nnyo. Kale tugende mu programu ey'olwaleero. Tukyali ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Tetujja kugivaako okutuusa nga tulabye nti waliwo enjawulo nga ne ndowooza na mwenna abagoberera nga muli bamativu wabula ku byendaba okusinziira mu reactions ku mikutu gyonna. Weriyo ababuuza nti osinziira ku ki waliwo atera okumuza osinziira ku ki okuleeta programu ezo. Bintu bino biva mu mmwe birowoozo byammwe n'engeri gye muba mu reactinze ku nsonga okuyita ku mikutu egitali gimu mu mawulire ag'empapula ag'oku TV radio n'ebirala. Kindeetera okugaa nti n'omulamwa guno tugwongeremu era tulina kuteekateeka programu bwe tuti. So ndowooza tugende mu yaleero twongere okuttaanya ku nsonga ya obulamu bwa beene ne update eziriwo n'okunnyonnyoka ebirala byonna abantu bye bagwanidde okumanya. ssebo wakomawo okuva ku Masikati oli ku ttaka wano e Buganda. Simanyi Busese bwa lipoota empya ze yafunye ezinnyonnyola ebigenda mu maaso ku bulamu bwa beene. Lipooti ezisinga tezaawukana nnyo n'ezo ze twalina. Naye mpozi ekikulu ekiteekwa okuteekebwako essira nti Abaganda beetaaga okuluŋŋamizibwa. Yes. Wakati mu bizibu, wakati mu kusanyuka, wakati mu mbeera ey'okusoomooza, Abaganda bateekwa okubeera n'okuluŋŋamizibwa. Ate Abaganda balina ekintu eky'omuwendo Katonda kye yali abawadde. Bajjajjaffe be baasinga okukimanya ndowooza ffe ab'omulembe guno tugenze tukisiimuula mu bwongo bwaffe. Kyekyensikirano zaffe. Ensikirano zaffe kyali kirungi oba n'okuyunga Oluganda nti osanga Omuganda omu nga alina ebika kumpi 6 ebimulinako obuvunaanyizibwa. N'olwekyo Omuganda ne bwe yabeeranga mu nkuseere kumpi teyabanga munaku. Yes. Yabeerangako abasobola omubudaabuda. Era bajjajjaffe mu mbeera eyo kye baavanga bagamba omuntu tuteekwa okunoonya we tumutereka nga tetumusuula ku jirikiti nga mbwa. Naye nga oli ne bwaba nkugambye nga munaku nga bano abalina akakwate ku y'ebika 6
biteekwa omuvunaanyizibwako mukoddomi waffe, mwana wa ssenga, mukojjaffe, taata waffe, jjajjaffe. Olaba nti byonna byagendanga bimubumbirira okusigaza ekiki ekitiibwa kye. Kakati bwe kityo bwe tujja mu kuyunga oluganda olwo okubeera nti nno twalina okukolaganira awamu ng'ekigudde wa Wamala kiba kigudde wa Njuki. Yes. Ekigudde wa gundi kiba kigudde ne ku gundi ne ku gundi. Kakati obugunjufu obwo n'okutegeera okwo wisdom eyo bajjajjaffe gye baalina yeze etuvuga, yeze tufuula abantu ab'amaanyi okutuuka olwaleero mpozi we tugenda tuddirira. N'owulira ebigambo ebikugamba gwe lwaki olumirirwa nnyo abaana ba Wamala. Yes. Wamala oba alina ebizibu muleke genda okole sente zo olabirire abantu bo. Embeera eyo egenze ekopebwa kuva mu mawanga g'e Bulaaya. Ab'e Bulaaya be baatuuka ekiseera nga omusajja yavunaanyizibwa ku baana be ne beggalira mu fulaati yaabwe gye beggaliddemu ne babeera omwo ne balabira omwo ennaku nga omwana alina ekizibu tasobola kgenda wa neighbor. Yes. Naye ffe wano era nga ne bwe mwabeeranga ku kyalo nga abakadde abaliwo kumpi bonna baba bamaama bo oba bakadde nga basajja nga babeera bataata bo. Yes. Kwegamba omwana ekitundu kye kimukuza. Okiraba nga kizibu nnyo okusanga abantu abamantaavu kati nga boolaba olwaleero bakuba abantu peeva, abakuba abantu emiteke. Kivudde ku nsi okubaamu omugotteko. Yes. Naye ng'ate tegulina ngeri gye guluŋŋamizibwa. Kaakati ekyo kye kituuse ku bigambo ebyogerwa ku Ssaabasajja Kabaka nga byogerwa abakulembeze b'oyinza okuyita ab'Obwakabaka, byogerwa n'abantu benyinza okuyita nti abaakuzibwa batyo. Omanyi bino ebyokutwala abaana mu bisulo byaludde omugigi ogw'abantu katoole abatalina kumanya, abataalaba ku sukaali oli gwe nkunnyonnyodde. Omwana eyakuliranga mu kyalo n'alinnya ku muyembe gwa gundi nga omuyembe gwalinnyeeko gwa mukadde we. Kene tutuuka oli alinnya ku muyembe, oli agenda ku poliisi, embuzi eridde ku kasooli wooli ayagala agende ku poliisi bamulirire ekikolo kya kasooli kimu, alowooza nti ekyo kye bamuliyira kigenda mugaggawaza. So kirina bye kimuggyako biki bingi. Kuba naawe embuzi yo ejja kulya kasooli woono, naye bw'ali kusalira omusango mulikomawa. Era kyewalabanga nti abaami ng'abakyala tebannaba kuyingiramu mu lulu guno gwa kulya nkoko, omwami bwe yasalanga enkoko ewaka ng'agirya ne mulirwanwa we. Lwaki? Nti enkoko eno etakula mu lusuku lwe. Ate amagunju bwe gagisanga eyo yasobola ogikola ki? N'olwekyo nkoko yaabwe. Waliwo enkwatagana n'obumu. Yeah. Genda mu bika bya Buganda byalina emikago ng'osanga abengeye bali abengeye, ab'empeewo n'ab'obutiko nga bakolera waki wamu. Era balina oba mu balago abo banjogera ensuku zaffe ensuku. Yes. Ekyo kyali kubengeye, kuba obutiko ne kuba empeewo. Balina emikolo gyabwe. Bazzukulu ba Kasujja, bazzukulu ba Gunju ne bazzukulu ba Kijje abali ku mukutu guno bajja kukubuulira byali bitegeeza ki. Oba batabimanyi babuuze bajjajjaabwe batubuulire ebyo byali bitegeeza ki. N'ogenda kuba effumbe balina omukago n'ab'enkima batuuka ne babanga abali mu competition nga onaakuba Walusimbi
basengejja baka basengejje baka banyo omwenge kati ngane Mugema naye akube kati Mugema bwe yajja yalowooza nti ebaka waliyo ki omwenge agenda okutuuka nga teri nagayirwa Lusimbi ono mutakono nanjoga naye nagenda ewuwe nalegese iye nakuba omubala boche nyama nerabidde no bweguvuga naye senye nkutu ochenyama ne Walusimbi nasituka nagende wa Mugema aliyo ku nyama gyakola ki kakati naye nga bakikolanga mu ngeri ya mukwano wosangira ogwaffe ab'emmamba kali akokka n'abo Lugave nti olaba okwatagana okwo okwali mu bika nga kizibu nnyo ebika okutabalagana nnyo nga kizibu nga bwolaba olwaleero bwosanga Nuupu bwosanga NRM bwosanga DP nga buli omu akutta akabazzi naye nga bonna bali ku kintu kiki kimu twagala eggwanga lino libeere bulungi twagala tulizimbe nga liri waki nolwekyo obugunjufu bwaffe obwo obw'omuwendo Katonda bwe yali atuwadde lwaki tubusudde ekindeesezza ebintu ebyo kwe kuba nti tutuuse ku ssaawa eno gye tuliko nga omuntu akugamba Abaganda temumalira biseera ku Ssaabasajja Kabaka nti temulinayo byakukola temulinayo byakukola mulina gasiibaawo nga muli ku bugundi mukola buso mwogera ku Kabaka ebiseera mubimalira ku Kabaka omumanyiiko ki akumanyi nolwekyo bw'aba takumanyi tambula ogende ku biki ku bibyo ye kwe kutegeera kwamanyi nti Kabaka takumanyi nolwekyo bw'aba takumanyi oteekwa kukola ki kumulekawo abeere n'ebizibu bye oba n'abantu be oba n'abaana be oba alina entalo mu lubiri lwe mumulekere entalo ze yamanyi bintu bye kati olaba nti ekizibu ekyo tuteekwa kinogera eddagala kyekituleeta mu purogulaamu buli wiiki buli lunaku ne tuddiŋŋana episode za Kabaka nga omukubiriza bw'atugambye nti kumpi tujja kibeerako okutuusa nga Ssaabasajja Kabaka alabise mu mbeera zonna ne tukakasa nti omulimu ffe gwe tulina gwe tusobodde Katonda gwatutadde mu mikono gyaffe tusobodde ogukola ki ogutuusa essebo tutandikire wanalabye ku mboozi ya Bukedde njirabyeko ku mutimbagano ng'etambula Omulangira David Kintu Wasajja ku byayogedde ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ndowooza nga tetunagenda ku bigambo bya Omulangira Kintu Wasajja mbadde nsaba nsooka onsomere mu ngero olunyiriri olusooka ndowooza essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga essuula esooka olunyiriri lwa mukaaga okutegeera ng'olugero n'ekifaananyi ebigambo eby'abagezigezi n'ebikokko byabwe okola nkai okutegeera ng'olugero n'ekifaananyi ebigambo eby'amagezi n'ebikokko byabwe naye ate ezimu ziwandiika nti tegeera ng'olugero n'ekifaananyi oyige ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe essebo waliwo awolala w'ensoma oba weewo andowooza tugenda kukomaawo nti kye twagala tugenda okusoma olugero lwa Omulangira Wasajja lwatuwadde tulutegeere buti bulungi kuba ekifaananyi kyenina ku Bukedde wa leero
kiriko Ssaabasajja Kabaka ng'ekifaananyi kye kinyiridde bulungi n'omulangira wa Ssajja. Era omutwe ogukubiddwa gugamba ku lupapula lwa Bukedde ow'ennaku z'omwezi nga nnya ogw'omukaaga 2024 kuliko omutwe nti Kabaka Wassajja ayogedde ku bulamu bwe. Mbadde nsaba tusome ebigambo Wassajja byayogedde, ndoza tujja genda mpola mpola bye naba nsobola okuddamu amangu tujjanja kuba nkuwamba ne tugenda nga tukola ki nga tubiddamu. Byawandiikiddwa Simon Masaba ne Lawrence Kizito. Bawandiise nti Omulangira David Kintu Wassajja ategeezezza Obuganda nti mukulu we Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyali alamula Obuganda n'asaba abantu okusigala nga bakkakkamu. Wassajja yannyonnyodde nti Ssaabasajja mu kiseera kino ali Namibia awummuddeko n'asaba abantu okussa ekitiibwa mu mbeera Kabaka gy'alimu baleme kusamwa na bigambo bye batalinaako mutwe na magulu ebityoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka. Wassajja okwogera bino yabadde mu mboozi ey'akafubo ne munnamawulire wa Bukedde n'avumirira abantu abazze bakwesa emikutu gya social media okusaasaanya obulimba n'obukyayi ku Bwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze baabwo ekireese okukosebwa okw'amaanyi. Wassajja waaviiriddeyo ng'abantu ab'enjawulo omuli ne bannabyabufuzi bazze beebuuza wa Kabaka gy'ali oluvannyuma lw'okubula nga takyalabika ku mikolo emikulu mu Buganda omuli n'omukolo gw'amazaalibwa ge. Obwakabaka nabwo buzze bunnyonnyola nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru gy'ali mu kujjanjabibwa naye abantu ne basigala nga si bamativu, abamu ne batuuka n'okusaba bagende bamulabeko nga bagamba nti waliwo obutali bwerufu mu ngeri ensonga za Kabaka gye zikwatiddwamu. Wano Wassajja wasinzidde n'agamba nti abantu b'ekika kino nti tebalumirirwa Kabaka era bagenderera kusiga nsigo za kwawulayawula mu Baganda n'okubakosa. Buli lunaku Wassajja yagambye nti afuna amasimu okuva mu bantu ab'enjawulo ab'obuvunaanyizibwa okwetooloola ensi nga balaga obutali bumativu ku mawulire ag'obulimba agasaasana Kabaka. Wassajja era yakkiriziganyizza ne ssentebe w'abavubuka mu Buganda Baker Ssejjengo eyafulumizza ekiwandiiko nga Meeya 3/2024 n'alaga okwemulugunya eri abantu aboogera ku Kabaka bagamba nti bakozesa bubi eddembe lyabwe ery'okwogera bwe basazeewo okukyayisa abaddukanya Obwakabaka mu bantu naddala Abaganda nga baagala beeyawuleyawulemu. Ekisinga okwennyamiza Wassajja kwe kubanga abantu abakulembeddemu enteekateeka y'okutambuza obulimba abamu bakulembeze abandibadde bakola ng'ekyokulabirako eri abantu be bakulembera. Kyokka kati basazeewo kwawulayawula mu bantu gye buvuddeko Obwakabaka bwafulumya ekifaananyi kya Kabaka ng'ali ne muganda we Joseph Ndawula Namibia gye yagenda mu Apuli w'omwaka guno. Omubaka wa Namibia German Martin Ajaba bwe yali ayanukula ebbaluwa ya Munnayuganda omu eyamuwandiikira ng'ayagala okumanya Kabaka kyaliko e Namibia, yagamba nti Kabaka ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro lya Okongwari Psychotherapeutic Center mu kitundu kye Kunene Namibia. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga azze ayombagana n'abantu abasusse okusavuwaza n'okukozesa embeera ya Kabaka okuyisaawo ebyabwe, era bano abageraageranyaako n'abo abajjawo Obwakabaka mu 1966. Wassajja yajjukizza Abaganda omugaso gw'okuba obumu, okusiŋŋaanamu ekitiibwa n'okuwuliziganya obulungi n'okulwanirira Namulondo. Byebyo ebigambo bya
Nsebo webale. Omulangira David Kintu Wasajja. Kati ebigambo by'omulangira David Kintu Wasajja bikulu gye tuli. Mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa Buganda keekola ki? Keerimu. Bikulu bitya. Oba Abaganda ke balimu. Nti byongedde okutuwa ekifaananyi ekituufu ekiriwo ng'abantu bali mu kusoberwa, bali mu kwemulugunya. Lwaki mbiyisa ebikulu? Nti ono gw'oyinza okulowooza nti ali ku lusegere oba ali mu kifo Abaganda kye basobola okugamba nti tufunye atubuulirako kye tubadde twagala okumanya. Nga bwe nasoose okugamba nti Ssaabasajja Kabaka ekyamazima alina okusoomoozebwa kwayitamu mu bulamu bwe mu mbeera zonna. Ogutali musango kuba naye muntu. Yes. Si muntu. Alina okusoomoozebwa kwakola ki? Kwayitamu. Kuba bw'oli bwakugambanga nti nno naye muntu aba atandise okukuseeseetula gwe mu kutegeera kwo, gwe bw'otandika okwegeraageranyako wamala embeera z'obeeramu, otandika okulowooza nti ne Ssaabasajja Kabaka ne bwazibeeramu tekirina buki. Afuna obukosefu nga nange bwe mbufuna. Era ye tumuteekako buli musawo. Gwe tusobola n'okuleka. Mwami Juki kyenjagala kitegeerwe. Ssaabasajja Kabaka yes wanjawulo ku ffe ffenna naye kati tukoma ku kiri obukosefu oba okusoomoozebwa kw'alina. Naye era tulwana okulaba okusoomoozebwa okwo nga kukola ki? Kino ekigamba ng'omuntu tukijjamu. Katujje mu kitundu ekyokubiri. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula emitwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane, era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Kale mbaliriza nnyo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Yes, Mwami Juki tugende mu maaso wadde okyangamba nti tukoma wali eri nti Ssaabasajja Kabaka alina obukosefu. Omuntu akuvuga akugamba nti naye muntu ng'abalala. Nga muntu ng'abalala. Otandika naawe okugeraageranya omusujja bwe gukuluma, naye kati bwe guba gumuluma tukole tutya? Kwegamba obulawo akagamba nti ono yawaniridde ensi yaffe. Yes. Kyena kugamba nti Ssaabasajja Kabaka oba omukulembeze bw'atuuka abantu ffenna tuyimirira, naye waliwo atuuka abantu ne batayimirira. Naye omukulembeze bw'atuuka abantu bakola ki? Yes. Bayimirira. Ate omukulembeze bw'amala okutuuka ayimirira n'assaamu eggwanga ekitiibwa. Omukulembeze buli lwatuuka abantu bamussaamu ekitiibwa. N'omukulembeze bw'amala abantu bwe bamala omussaamu ekitiibwa ye omukulembeze n'assa mu ggwanga ekitiibwa nga bakuba omubala gw'eggwanga eryo oba kye bayita oluyimba lw'eggwanga.
ebyo bikolebwa muki kakati wanjawulo nnyo ng'afunye ebiki okusoomozebwa okiwulira yes kakati njagala okutematema ebigambo bya Wasajja ogambye bikulu nnyo kuba byongera okutulambika nolwekyo njagala mbitemeteme yes mu bwangu Katonda bwana abansobozesezza okunnuŋŋamya Wasajja mu kutandika agambye nti ayogera ku bulamu bwa mukulu we njagala okusooka okuwabula omulangira kintu Wasajja bwe bamala okulonda omulangira mu balangira abakumi bwe wakasujjulubinga ne bamwawula mu balangira abalala oyo akoma okubeera akoma okubeera n'oluganda ku balangira abo yes n'omulangira ne bw'aba amwogerako ayogera ku kabaka so si mukulu we Ndowooza Bukedde yakoze ensobi kuba bo bawandiisa kati ekyo kyekiri kye mbadde nkunnyonnyola ng'oga nti naye muntu bwe tuba twogera ku bulwadde bw'abantu naye tumubalire mu baki kati nenkugamba Wasajja tateekeddwa kwogera ku kabaka wa Buganda nga mukulu we tewali mulangira ateekwa kwogera ku kabaka nga muganda we bakikola mu nsobi mu butamanya yes, mu butamanya okay. ne mu nsobi kuba ebyo bye bimu ku bizibu ebijja naddala ebibadde mu Buganda okuva ku mulembe gwa Ssekabaka Edward Muteesa okutuuka olwaleero abantu abamu balowooza ono muganda waffe nolwekyo bwe tuba twogera ku bya Buganda tubyogerako ng'abooluganda bwe tuba twogera ku bya Buganda tubyogerako ng'abaana boono nolwekyo abaana bwe tuba twogera ate bano bateekwa okusooka okudda eri kyoba olaba nti Abaganda bwe baateekawo enkola bagamba mmwe kye muyinza okulowooza nti kabaka alina bajjajjaabe ne bakitaabe kabaka wa Buganda asumikibwa Kasujjulubinga ow'olugave ontegedde yes asumika kabaka ye Kasujjulubinga ow'olugave ate Wamala oba Njuki asumikibwa ow'ennyumba yaabwe yes mu kika ky'Emmamba olaba nti waliwo enjawulo nnene kakati Wasajja talina mukolo gwakola ku kabaka gumutusembereza kutugamba ti mukulu wange tugere ku nsonga gye yagambye nti kabaka gyali era alamula Obuganda eyo yeyokubiri kakati era kyenkugambye nti ng'amaze okukola ensobi eri ye ateekwa okunnyonnyola olupapula lw'amawulire bw'oba owandiika tompandiikako nti ndi muganda waani olupapula ne lukimanya era lipoota n'agamba edita kino yaŋŋambye tetukiwandiika bwe tuti tukitereeza siri muganda waani kuba ne Wasajja aba wansi wa kabaka yes baguli okitegedde kasita amala okufuuka ono kabaka we kati asobola obutamwogerako nga muganda we kaabe mu mbejja kaabe mulangira tayogera ku kabaka ng'ayogera ne muganda we ne bw'aba Kaddulubaale tamwogerako ng'ayogera ne bba yakyo kyobalaba ye Kaddulubaale twagala nnyo abeere mu lubiri yes bino ebyokujja eno n'atandika okuwoza simanya bisaakaate abajja tuleetera ebiki ebizibu fe ate bwe tujja n'amagaali tumulinnya buki bulinnyi ne kabaka naye n'awulira ng'alina okusoberwa
babe wetuleta amagali gaffe agakuuma kabaka ebyo tetubimanya esebo sagamba Ssaabasajja Kabaka gyali era alamula Obuganda olwo lwe lumanyimanyi olukwasa embwa mmannyo Wasajja atubuulira kabaka gyali alamula obuki luddawa mu sitole ya Wasajja mulimu ebintu bibiri kabaka gyali alamula obuki Obuganda Abaganda babeere baki bakaka naye ali Namibia yawumuddemu ye Wasajja bwe yabadde awuliriza byayogera nga biflowinga yabadde alina obwongo obutegeera byayogera nekyayogerako ng'amanya amakulu gaakyo Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda naye ali Namibia awumuddemu kati ate awumudde ate yalamula Ssaabasajja Kabaka tasobola kulamulira mu kuwummula bw'owummula kitegeeza ne bakuleetera omusango tosobola gulamula kati ate alamulirawa awummudde nga tawummulidde na mu nsi ye awummulidde wa Namibia olaba naye ate agamba Abaganda babeere baki bakakamu ng'ayogera talatata oyo awummudde alamula Obuganda yagambye asaba abantu okussa ekitiibwa mu mbeera Kabaka gy'alimu baleme kusamwasamwa na bigambo bye batalinaako mutwe n'amagulu ebityobola ekitiibwa ky'Obwakabaka ate kati mbeera ki Kabaka ali bulungi alamula obuki awummuddemu e Namibia ate mumuseemu ekitiibwa tuleme kusamwasamwa na biki bigambo ki bye basamwasamwa nabyo ebitaliiyo kati ojja kwebuuza Wasajja yabaddeko ki kinyumo kye kyamukutte tugende maaso sisuubira nti asobola okubeera mu kinyumo sisuubira avumirira abakozesa emikutu gya social media obubi okusaasaanya obulimba n'obukyayi ku Bwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze baabwo ekireese okukosebwa okw'amaanyi kakati okwo okuvumirira kubaddewo lunye n'ennaku zino abakulu nga balinnye ku social media kiki anti social media ereeta amawulire ag'abantu ge bakola ki ge basimbyeko essiro omulaka bano tebatayagala mawulire gano kulabika mu baki mu bantu oza future ya social media weeri mu maaso ne bwebanga egenda kukoma wano nze nyiza okugamba nti Katonda social media yagiwa Baganda social media Katonda yagiwa Baganda ate ffe ababadde mu lutalo luno ebbanga eki eddene mukuba gudiigudde ne bwekoma wano ng'etukoledde omulimu guno ogwanika abantu bano ababadde ababi munda muffe bw'oŋŋamba abantu balimba gwe lwaki tobabuulira mazima kyembadde njagala okukubuza kituufu nti waliwo okusaasaanya obulimba obugenda mu maaso oli akugamba buno bulimba byolaba naye gwe bw'ojja n'obagamba Kabaka awummuddemu ali Namibia ate musse ekitiibwa mu bulamu bwe mu mbeera y'obulamu bwe gyakola ki gyalamuliramu kakati Abaganda tutwale ki ku bigambo Wasajja byatugamba obulamu bwa Kabaka bubadde ki
abantu bagenda ne banenya social media ne banenya nafu abajogererako naye bobeera birabye boogedde oli bye yawandiika tegeera ng'olugero n'ekiki n'ekifaananyi kati Wasajja ne Ssaabasajja Kabaka bayimiridde kyekifaananyi Wasajja atuwadde olugero kati olugero tulutaputa okumanya ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe ne tukugamba bw'omala otugamba nti ono alamula Obuganda ate ali Namibia awummuddemu ebintu bibiri tebikwatagana bibuzaabuza kuba no waali tugambye Kabaka gyali ebbanda mu Lubiri awummuddemu twalikkirizaako tuwaakiri atuddeko ku Namulondo naye tayagala mukola ki mutaataaganya oba alina fayiro zaasoma naye alina Namibia ojja ki mukyagamba nti okusaasanya obulimba n'obukyayi ku Bwakabaka bwa Buganda n'abakulembeze baabwo anti bo kiki kye bayita Obwakabaka waliwo gurupu eri mu Buganda erowooza nti nno ewambye Buganda era yeyo gurupu ekugamba Abaganda temuddamu kwogera ku Kabaka mudde ku bibakwatako no mumuveeko eyo gurupu ey'Amayega Wasajja Omumbejja Kagere Mumbejja Nabaloga John Katende Mulwanyamuli yerowooza nti negenda okubba ebintu by'Obwakabaka nga bamaze okutta Ssaabasajja Kabaka naye abakulu bano nga bavayo kwogera baloga omukwano yetutiisatiisa omukwano gwabwe sigulinaako buzibu naye ate n'omukwano gwaffe baleme gulinnyirira gwe tulina ne Kabaka n'ate era eriyo n'omukwano ogw'ekikwangala tutaputa byayogeddwa kikati ninyo Omungereza abuuza ayinza okubuuza is their love genuine towards the Kabaka omukwano gwabwe ddala mwesimbu gwa mazima eri Ssaabasajja Kabaka bo okusinziira ku Wasajja mwesimbu owate okusinziira mu birungi kigwentudde naye wano naani ne Kabaka omukwano gwabwe abo boomenye gwe balina kuba banga ino n'abakulazi banna abantu temuvola Kabaka temukola mutya bakulaga omukwano but is it a genuine love towards the Kabaka omukwano guno mwesimbu gwa namaddala gwa mazima bo kyenkugambye nti omukwano gwabwe teguli ku Kabaka guli ku bino eby'obugagga bye babadde baswamye ebbanga eki eddene bino ebya Kabaka si bye bakola ki si bye baliko kuba singa bye babaddeko embeera eno Abaganda gye bayitamu gye tuyitamu eno baali badde nabe bakwatako okiraba olwaleero Kabaka bw'aba ali tetunnatuukawo bwayogeredde bw'aba ali Namibia ye Namibia nga Wasajja tatubuulira Abaganda bagende Namibia yonna gye baba basalimbira banoonye Kabaka gyali kuba Wasajja yali badde atugamba ali Namibia mu kitundu wano wawumuliddemu kaadi kyekiri ekyakuŋŋambisiza nti Kabaka tafaanana muntu wa bulijjo bwe zibanga enjuki Kabaka waazo wabeera nazo zibeerawo naye abantu Kabaka waabwe waali lwaki abeerawo yekka olwaleero Katikkiro omusanga era mu mmwanyi omusanga atambula mu mmwanyi n'Abagereko omusanga atambula mu bisaakaate mu kisaakaate anti bingi waliwo eby'e London waliwo eby'e Uganda bakiyita kisaakaate kimu kisaakaate kya maama Nnaabagereka ate Nnaabagereka taba maama wammwe bangi bwe bamuyita ensobi
tetusobola gira muzansobi ne kale kisaakaate yesa agenda mu kisaakaate naye waliwo ebyebulaaya waliwo eby'Amerika yonna agendayo era gyali kati tukomaawo kakati kabaka ali mu mbeera ali ku bwani ali naani onsiigire ekifaananyi kisooka Katikkiro Charles Peter Mayiga kabaka ow'ebweru si kabaka ow'ebweru Katikkiro tetulina kabaka ow'ebweru Katikkiro ali mu mwanyi Naabagereka ali mu kisaakaate David Kintu Wasajja ali mu bidigida bye n'alinnya Naabaloga naye ali mu binu lye ne Charles Peter Mayiga ne Kagere bw'atyo Kasujja nabo bali nabo ku byabwe Kasujju Lubinga naye ali ku bibye buli omu ali mu siini buli omu ali ku lulwe kati ne kabaka Namibia gyawummulidde ali bwa Namunigina Namibia kakati abamwogerako basaasaanya olugambo basaasaanya obukyayi balumya abaki abakungu mu Bwakabaka lwaki tubalumya omulangira agamba kireeseewo obukosefu anti ekireese ekyo bebanjo kyokugamba nti bano kabaka bagenda mutta nga munkuseere nga munaku nga Muteesa bwe yali nga Dawudi Chwa bwe yali nga Mwanga bwe yali ate Mwanga yenno kale kale Mwanga yagendako bamukkiriza n'agendako n'abayambi be era n'omukyala bakazi kubaawo yaliyo Eswesulizi Mwanga yalinayo omukyala azaala Omumbejja Mazzi okwawukanako ku Muteesa ne ku Dawudi Chwa ne ku Kabaka Mutebi Buganda eri ku lwayo buli omu akola bibi ne kabaka ali ku bibye naye nkugambye nti ebiwuka ng'enjuki zo kabaka waazo wabeera nazo we zikola ki ate mwana wange oyinza okulaba emizinga nga giri ebiri naye ng'emizinga egyo gyonna bano abalunda enjuki nga gyonna girimu enjuki naye enjuki z'omuzinga guli ezirina kabaka waamu ng'ali mulala na zino tezisobola kujja ne ziyingira mu guno era zigenda muguli fe Abaganda olwaleero fe basulise obwongo nga tetukyategeera nti abakungu basobola okuvumirira nga bakugambye nti kabaka ali Namibia awummuddemu ate alina embeera gye tuteekwa okussaamu ekiki gye batakugamba ate alamula Obuganda naye ekintu kino kikulu kati olaba oyo talatata gwe boogera oyo kati baagala bwe bamala okwogera balowooze ne banjuki basiru nnyo afe obwongo bwaffe Katonda bwe yatuwa bufankisoninga Nkulu Wasajja obwongo bwaffe bukola ki bukola omukulu agamba omulangira David Kintu Wasajja nti ababanja kabaka abazze boogera ku mbeera ya kabaka era abantu abo n'omuli bannabyabufuzi abatali bamativu ku administration y'Emmengo abali e Bulange gye baanukula oba gye bawaamu amawulire agakwatagana ku kujjanjabwa oba okujjanjabibwa n'embeera y'abeene aga nti abantu ab'ekika kino tebalumirirwa kabaka era bagenderedde kusiga nsigo za kwawula yawula mu Baganda anti abo tuboogere abantu nze njagala buli ayogera ku munnabyabufuzi aveeyo amwatula erinnya ba munnabyabufuzi oyo akola budde misana nolwekyo kirungi nnyo munnabyabufuzi oyo okumwatuukiriza
nti njuki oyo munnabyabufuzi atusibyeko akaki akanyaaga oli munnabyabufuzi kuba njuki ajja ku Uganda ey'enkya ng'obudde miki misana era ne wamala n'amuteekayo ensi n'emulaba tajja nga yeebiseeko ka masiki tajja nga ayambadde ekikoofiira tajja nga ayambadde gomesi nga yeebuzaabuzizza oba tateekawo kateni ku sikuliini ya Uganda ey'enkya ye n'ayogerera emabega w'ekitimbe njuki ajja ng'obudde miki misana n'ayogera ng'ensi ekola ki era byayogera gwe vaayo ogambe nti njuki byayogera bya buki bya bulimba n'olwekyo ow'ekitiibwa Katikkiro nze njagala abeeremu esimbu ow'ekitiibwa Katikkiro njagala abeeremu esimbu ayogere bannabyabufuzi abalima oba abasekeeterera obwakabaka abaatule kyekisooka ono tuli ku David Kintu Wasajja yes naye kamalirize Katikkiro nzire ku Wasajja ekyokubiri njagala Katikkiro akole ekintu kimu ajjukire nti nno bw'obanga toyagala nkima zikooneko mikira gyazo teweetaba mu mazina ga nkima Katikkiro yali gwe eyateekawo emisinde gy'amazaalibwa ng'omanyidde ddala nti kabaka taliiwo era tagenda kuba ku misinde tagenda kukuza maki mazaalibwa nojja ku bannabyabufuzi ssente bw'omaze okuŋŋaanya ebikutiya bya ssente bakusaba accountability otandika okubakonjera nti bannabyabufuzi be balima empindi be bakulima empindi kuti bannabyabufuzi bakulwanyisa gwe wabeesembereza okiwulira gwe wazina naki n'enkima kati bw'oba toyagala kubuuza accountability ku ssente ze wabakuŋŋaanyaako bwe bajjanga ggalawo geeti ya Bulange weggalire munda oba ntegeerekese Mulange David Kintu Wasajja nti abantu bano tebalumirirwa kabaka bagenderedde kusiga nsigo za kwawula yawulamu Baganda Abaganda tumanyi kabaka embeera gy'alimu kati tosobola kugamba nti nno tebalumirirwa kabaka gwe kati Wasajja oba Katikkiro olupima alujjawo olugamba nti abalumirirwa kabaka babeera bwe bati abatamulumirirwa be bano kuba naffe tuyinza okutaputa nti okutwala Ssaabasajja kabaka ne mumukweka buba butamulumirirwa kakati mmwe abakutte Ssaabasajja kabaka ne mumujja n'awali abaali muwadde otuzzi ne muba mujjako mmwe mwagala nnyo okusinga bano abagamba nti twagala tulabe kabaka waffe waali nolwekyo njagala ebintu ebyo okutegeera kube kutono ow'ekitiibwa Katikkiro ategeere amakulu g'ebintu bye nti bannabyabufuzi bayogerako abamulima empindi ku mabega bamubanja accountability emisinde gyali gya Ssaabasajja kabaka ayambala nigini ezikola ki eziddugala ng'ate bannabyabufuzi bakwata ssente zaabwe ne bazikuwa nga bazikuwadde za kabaka sizizo kati bwe balaba kabaka waabwe ng'ayambadde nigini eziddugala ne bakubuuza n'ogamba nti bakulumya oba toli mwesimbu Katikkiro okiraba nze kwe kutegeera kwange okwagala kabaka olupimo Katonda yalulina oba kabaka yayinza okusalawo bano banjagala bano tebakola ki kuba ekyo kyennyini Katikkiro kyakugamba kyekibadde ku ebbanga lyonna erireetedde ne kabaka ebizibu kati byalimu okumugobako Abaganda bonna bo ne bamwefunza n'atuuka n'okufuna okusoomoozebwa nga n'abaali muyambye tewali gwe bakkiriza musemberera ne kabaka bamutiisa bw'onoosisinkana njuki oyo mubi
bono sisinkana wamala oyo muki bono sisinkana abataka abo babi wabula fefeka ate abefuula bo bebekka ate bamusekeeterera bamulira munda nga muki nga musege kuba olwaleero twali badde ku kubeera nti tuli ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka si kweyawulamu fe abakuuma Namulondo abanyweza Namulondo nga teriiko Kabaka ne Kabaka okubeera eri yekka waliwo ekigambibwa waliwo enteekateeka eriwo oyo Wasajja gyakugamba bano baagala okwawula Abaganda ku bukulembeze onolwekyo bye twogera bibuulira Abaganda embeera Kabaka waabwe gyakola ki gyalimu era Abaganda abaleeta oluwalo batandika okubuuza wamma ndowooza waliwo ekikyamu wano kati balaba balina ekintu kye bafiirwa bo kye babadde baagala okukweka bakikole mu kimpukumpuku akabaka waali mujje tukole endagaano bannamikago Kabaka waali Airtel jangu tukole endagaano bibabaddemu ddala kituufu waliwo abasiga ensigo z'obukyayi n'okukosa Abaganda Omulangira David Kintu Wasajja byayogerako obimanyiiko abantu abo weebali asi bukyayi ye Wasajja ayinza obuyita obukyayi olwekyo kyabadde ayogera Abaganda kyetugamba nti Wasajja Kagere Nabaloga Mayega Katende Mulwanyamuli baagala kutta Kabaka batwale ebyobugagga bya Buganda ekyo kyetwogera kiri obviously nete kiri backed with evidence mwami ate evidence oyagala efaanana etya Wasajja akugambye Kabaka ali Namibia awumuddemu naye alamula obuki ekyo tekikakasa nti baagala kubba bya bugagga bya Buganda tekikakasa kyekikakasa ng'ojja kukiraba mwami kyozo oyogera ekintu kinete kiri backed up wuliriza goonya bwegambanga nti mu nnyanja muweddemu ebyennyanja togiwakanyanga oyimirira ku kyo kuga nti abakulu abo boomenye ekigendererwa n'ekiruubirirwa mu mbeera eriwo kyakwagala kubba bya bugagga bya Buganda ku kino kyebaliko kyebakola singa Kabaka ne bw'aba alina obukosefu mmwe abaana ewaka kati kankugereze singa mubeera abaana waka nga muli famire mummwe ne mujjamu oba maama wammwe n'akwata kitammwe n'amutwala ku musawo Omuganda naye nga mubadde mwagala mutwala mulago ne mumubuuza taata maama taata aliwa nabaga temunveeko mumbuuza biki n'atakomaawo n'atandika n'okusala enkwe ani asinza okuleeta olukongolo mu baana bano n'olaba nga ateekateeka abantu bamutemule otomanya maama kiki kigendererwa kye nti ekigendererwa kye kyakubba bya bugagga bya kitaffe naye evidence temala okukakasa nti abali emmengo Charles Peter Mayiga anti Charles Peter Mayiga olwaleero bw'atandika okukola bino byakola mwina kugambye okufuna abavubuka basejjengo bamunoonyeza abayaaya basobola okutemula abantu aboogera mu nsonga zino kiki ekikwekebwa ekikusika ekiri emabega w'ebyo si kutemula okulaba nga abavoola kiki ekivoola Namulondo okugamba nti Kabaka ali ludda wa kivoola okugamba nti Kabaka waffe ali ludda wa kivoola ali mu mbeera ki kivoola bwe kyogamba nti ebigambo olukiiko bye lwayogera mu maaso ga Katikkiro byali bivoola Namulondo kyekiri kyakugambye wansi abakulembeze basanganemu ekiki ekitiibwa Wasajja nga tannajja mu public yatulako ne Katikkiro n'amunenya nti kino wakoze kikyamu kakati Katikkiro bw'aba afuuse kiri ekyagundi ekya Ssekabembe kye yayogera seddume w'embwa
abantu bakole ki? Okitegeera? Abantu bakole ki? Ye ekimuteesaawo ekyo kyonna Dogo syndrome kiki ekiri emabega waakyo? Nze ayogera naawe kyenkugamba nti nakirabako ku kwokya Muzibwazaala Mpanga nga bamaze ogyokya balwana ne Jebbi Walusimbi. Ani akuŋŋaanya ki? Sente z'etoffaali. Jebbi Walusimbi vaawo, nze yakola omulimu gwange, nze nnoonya sente. Kakati nkugambye nti Goonya bw'eggambanga nti ebyennyanja mu nnyanja biweddemu, Goonya eba n'obuki n'obusobozi. Okitegedde? Kati kyenkugamba nkimanyi. Mmanyi ebiwandiiko ebiri ku ttaka ly'Obwakabaka, mmanyi ebiwandiiko bye bafudde nti babikola ku bitongole, mmanyi ebiwandiiko ebiri ku mbiri z'Obwakabaka, naye nga bibaddewo wakati. Olwaliro Kabaka bamukuggyako nga tolina nakyogenda kubuuza. Ali bw'omu tolina nagwogenda kubuuza. Era ojjakeera ku makya nga tokyamukola ki? Nga Baganda bali Miranga. Era ebigenda okuddirira tewali agenda kola ki? Kumanya. Nga Apollo Kaggwa bwe yakwata Mwanga n'amuwaayo n'asigaza akaana akato ne bagabana mayiro. Mwanga yafuna ku mayiro. Ne Apollo Kaggwa yafuna 10. Mugwanya n'afuna. Ani n'afuna. Nga Mwanga takoze eki? Ne Mutebi nkugamba tajja kufuna. Kuba bwe bagendedde mwene embeera basooka kutuula ne bagamba ebintu bya Mutebi ng'omuntu bigende wa Kalugire ne Kiwanuka kiryowa. Ndako. Bwe bagendedde okugaba n'obuyinza okubuwa Mayega Bakagere Bannabaloga ng'ebintu bya Mutebi ng'omuntu biri mu kyembaazi za Kalugire ne kiryowa Kiwanuka. Are you sure? Benjogerako Kalugire waali ne Kiwanuka waali. Ne bano bagundi babula ndi Mayega ne babwanika nabo ne basigaze ebyabwe Bakatende. Estates. Kati Buganda nga bane. Mwami Njuki. Bano bakugamba. Yogera ku Kabaka ngani. Estates. Ngeza wanosogera ku Ssaabasajja Kabaka. Njogera ku Ronald Mwenda Mutebi. Yes. Estates ze ziri mu gundi ya Kalugire. Mu Kalugire. Ebyo bijjawo nga bamaze okutabuka ne Kiwalabye Male. N'abalala be yali alinamu obwesige ne bamubba. Ani abitwala yeeyo? Ebyaki? Ani awagundi ezikuba ani abawa powers ezo okugenda eyo. Ssaabasajja Kabaka yennyini. Ronald Mwenda Mutebi yennyini. Ssaabasajja Kabaka wamulabako ng'agenza okwegulira okwenonera passport. Wabaddewo ebizibu mu lubiri awo. Naye olw'okuba nti Abaganda babeeramu ebyo, bino tetwagala byogerako, bino tetwagala byogerako, kati tukole ki? Soma ebintu bya Wasajja tuwumbe program. Omukulu alaga obutali bumativu n'abakulu bamutuukiridde bangi nga bamukubira amasimba mulaga nti balaga obutali bumativu ku mawulire agasaasaanira ku social media agetolera ag'obulimba ku Kabaka. Nga bakulu ki abali mu nsi yonna? Abakatuliki abaagala okufuula Wasajja Kabaka? Ali concerned akwatiddwako. Ani ngani? Era abalala bangi abakwatiddwako abazze bamu balaga obutali bumativu. Ani oyo ow'obuvunaanyizibwa mu Buganda? Ani ow'obuvunaanyizibwa mu Buganda atamanyi nti we tuba twogera ku nsonga za Kabaka tuzoogerako na bataka ba Busolya, tuzoogerako na Kasujju Lubinga ng'amanyi nti bazoogera na Wasajjani? Professor Ntande Benihaga woli vaayo obuulira abantu nti Buganda bwe beeyogera ku Kabaka eyita mu Mulangira Wasajja.
Professor Ntanda gyali Nezarandi. Bangi nnyo Abaganda gye bali nga bamanyi nti bwe baba bakuba ssimu nga balina kye beemulugunya ku bantu aboogera ebyobulimba, ku bantu aboogera ebiswaza, bateekwa kwogera n'awasajja. Waliwo Omuganda atamanyi nti bwe tuba twogera ku Ssaabasajja Kabaka twogera na Kasujjulubi nga twogera n'abataka ba Buganda. Ne batakubira Katikkiro ne bakubira Wasajja. Ngaani Wasajja oli ki mu Buganda? Mulangira nja kubuulira tugende maaso soma gundi ye. Mwami Njuki ono Mulangira gwogerako mumanyi nnyo yabafe kikyo jja mu kye yagambye nti akkiriziganya n'ekya akulira oba ssentebe w'abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo eyafulumiza ekiwandiiko nga May 3 n'alaga okwemulugunyako eri abantu aboogera ku Kabaka bagamba nti bakozesezza bubi eddembe lyabwe ery'okwogera. Kati awo Wasajja we yajjidde mu ntabwe yaki ya Ggoolo. Omulimu ogwamutumiddwa Charles Peter Mayiga okuwagira ekikolwa kya Beka Ssejjengo ekyokunoonya abagenda okutemula Abaganda aboogera ku nsonga zino. Kino kikonfaminga kiwayogedde kino ekya Wasajja kye balimu. Mwami Njuki bino ebigambo by'Omulangira David Wasajja bikakasa biri byozooyogera byogedde mu share ya source nti bano bazze kwa nganga physically ayogera ebyo kuba be basindika Ssejjengo. Bano group gye nkugambye Mayiga, Kagere, Nabaloga, Wasajja, Mugundi, Mulwanyamuli, Katende ye yagala okubba ebintu bya Buganda. Kati sawa ya bikonde na kutemula. Na kutemula. Babagala wabeerewo okulwanagana mu Buganda. Amateeka gaganya okukola. Bo bano baagala beefuule nti abavubuka ba Buganda balwanagana ngeri ebyaliwo ku Mwanga. Amateeka gaganya okukola. Social media kati kabagirwanyisa na tebiganye. Ne baagala okukuliyetingawo obukundi. Nti waliwo okulwanagana. Wabaddewo okulwanagana. Bano abavubuka abagumu ennyo balwanyisa abavolo bwaki. Ssejjengo yatamanyi nti no Kabaka mulwadde. Ssejjengo yatamanyi nti Kabaka we bamukuumira ali mu mbeera mbi. Ye Ssejjengo alaba ekyo kye kirungi. Kabaka tumuleke tukuume Namulondo Mayiga gy'atunuulidde. Ono ye Mutebi tumuleke afe ng'emmese. Tukuume Mayiga ne Namulondo. Ye Ssejjengo bw'alaba ekyo kye kisinga obulungi nga Kabaka yalonda omulembe gw'abavubuka ateekwa okuvaawo tusigaze Mayiga Kabaka. Kuba Mayiga yagambye Ssejjengo kati kola bino. Mayiga yagambye Wasajja genda oyogera eri ab'amawulire. Lwaki ebyo Mayiga tayita press conference n'abyeyogerera? Lwaki atuma Wasajja? Lwaki atuma Ssejjengo? Nkugambye Mayiga yayita bannabyabufuzi bamuleetere ssente. Bannabyabufuzi bwe bamubuuza accountability ajjagiwe. Tatugamba nti bannabyabufuzi banwanyisa. Kati ye ayagala okwekweka mu bannabyabufuzi alowoozesa ensi nti bannabyabufuzi be basekeeterera obwaki Obwakabaka. Okiwulira? Naye nakugambye eggulo nti abategeka akabaga akattirwako Muteesa bali bakungu ba mukyala Joyce Mpanga ne David ne Peter Mpanga. Be bajjawo n'abakuumi be ne babatwala eri asigale yekka basobola omukola ki? Ne bategeka n'akabaga akanaabasobozesa bino bibeerewo. Bali bannabyabufuzi. Oba nfuna byenjogera. Kakati Wasajja bwawagira Ssejjengo sirina kye neewuunya. Nnyongera kulamba bulambi nteekateeka egenda muki n'okugibuulira Abaganda
nze mu biro sirina kyendi ne bwe nfiira wano bwabanga Kabaka Mutebi bagenda okutta kati ate enjuki yani bwabanga Kabaka Mutebi bakuuma mu kiyumba ng'emmese mu birunju kiyani abadajja Abaganda ne bakuŋŋaana nga kati olwaleero okiraba kandi Mayiga byonna byateekateeka bw'aba asobodde okulinnya ku Ssaabasajja Kabaka ensi nekkiriza okusinziira ku bukedde bakulaga oluno olupapula lwa gavumenti nti omubaka w'e Namibia German Martin Anjaba bwe yali ayanukula ebbaluwa ya Munnayuganda omu eyawandiika ng'ayagala okumanya Kabaka kyaliko e Namibia yagamba nti Kabaka ali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro erya Okongwari Psychotherapeutic Center mu kitundu ky'e Kunene Namibia. Ojja kimu ekyo n'olupapula lwa gavumenti. Anti tukyali ku gundi ku Wasajja. Kati Wasajja ateekwa otubuulira nakubuuziza wali mu kusooka. Wasajja atubuulire Namibia Kabaka ali mu kitundu ki? Kubona yakkiriziganya n'ono. Yawandiise bino era kye nakugamba bino ebintu bya Charles Peter Mayiga. Ono si Mulangira David Kintu Wasajja yayogera. Anti nkubuuza ina Mayiga ye yasooka tugamba Kabaka ali Namibia awummuddemu yabadde e Bulaaya n'avayo najje Namibia gye yakoze eki gye yawummuliddeyo statement ya Charles Peter Mayiga ne Wasajja agikaatiriza nkugambye ono Wasajja ne Mayiga bakola ekintu kiki olw'okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. Kakati Wasajja akomewo atubuulire Kabaka ali wa Okongwari ali Okongwari ali ludda wa e Namibia waali era lwaki Kabaka bw'ayagala okuwummula lwaki yayagala kuwummulira Namibia teyajja mu lubiri emmengo lwaki teyagenda mu lubiri ebaamunaanika lwaki teyawummulira mu lubiri enkoni Buganda emuwunyira bubi kuba babadde batugamba Kabaka alina amasaza South Africa alina amasaza Netherland alina amasaza mu America naye sebo abo bonna abakungu ne basirika abamasaza babali eyo Kabaka yaligenze n'awummulirako mu America mu masaza gagali e Boston nawa yaligenze n'awummulirako mu Bungereza yaligenze mu nsi ze Scandinavia naye n'agenda e Namibia gy'atatuukanga ye n'ekyebuuzibwa ekinene nnyo Abaganda kye twebuuza e Buganda waabaaki Kabaka wamuwunyira bubi naye akugambye nzikiriziganya ne Beka Ssejjengo naye babuuze Beka Ssejjengo Mayiga wamuwadde mulimo ki Wasajja Ssejjengo mwamuwadde mulimo ki nga tulaba Kabaka abuuza Ssejjengo wano ani yatundawo wano ani aliwo Ssejjengo annyonnyola olwaleero Kabaka abula mukwata Ssejjengo agenda anoonya abayaaye mu bigambo bya Omulangira Kintu Wasajja kiki kyolengera mu maaso okuva kati? Nze kyenengera kimu Baganda kwenyweza bo bano bamalirivu tebagenda kuddawa tebagenda kudda mabega nolwekyo njagala okuutira Abaganda tuteekewo kampeyini ey'okusamba ensiko okunoonya Ssaabasajja Kabaka
buli muganda oba oli ludda wa yonna osobola okusindika olutambi luno oba ojja ku lutambi luno akatundu kabuulira abantu beene e Buganda obagambe tutandise kampeyini ey'okusamba ensiko okunoonya Ssaabasajja Kabaka. Buli muganda ku luggi lwe wandiikako twagala Ssaabasajja Kabaka oba Kabaka aliwa ku luggi lwe ku mulyango ng'oli muganda. Omwami wa Kabaka ajja okusaba oluwalo, omwami wa Kabaka yenna ajja okugamba nti kino mugambe okujjako nga tulabye Ssaabasajja Kabaka tetugenda kuddamu kukolagana na Mmengo. Mwami Njuki olede bakugaye Ssaabasajja Kabaka ali Namibia tetwagala kutugamba kigambo kyonna e Namibia bamugjeyo. Mubadde mubanja nti batuye Ssaabasajja Kabaka jali ekyo kyakutusiruwaza bwe tosobola kuŋŋamba nti Kabaka ali mu Uganda kitundu ki katosobola kuŋŋamba nti Kabaka ali Namibia wa abamu bakugamba ali eddwaliro baliyitaani Okongwali Psychotherapeutic Center. Awo waali we yagenda okuwumulira ali ludda wali kitundu ki. Lwekyo Abaganda tuteekwa okusamba ensiko okunoonya Mukama waffe, tuteekwa okusamba ensiko okunoonya Kabaka waffe. Ate buli mwami wa Kabaka mumugobe, buli mwami wa Kabaka mumugobe. Ate bagobe waaki? Nze mbabulidde muwandiike ebigambo ku miryango gyammwe Kabaka aliwa. Abo abajja okubagamba nti simanya twagala luwalo, simanya twagala biki, mubagambe twagala Kabaka. Kabaka bw'anadda mu nsi ye tujja kuddamu tukuŋŋaanya oluwalo. Kabaka bw'anaakomawo mu nsi ye tujja kuddamu tukuŋŋaanya amakula. Ebyo ebisigadde tulibikola mu kiseera kiri kye bali tukkiriza nti kakati kino kye tugenda obbagamba. Uganda y'enkya